Bannayuganda baludde ebbanga nga basaka Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ku nninga abalage kabaka waabwe gwe bamaze ebbanga nga tebalabako nga bano babadde bakozesa emikutu emigatta abantu egy'enjawulo kwe basinzira okuvvoola Katikkiro nga bwe bamubanja kabaka waabwe. Kino nno kyawaliriza abakungu b'e Mengo wamu n'olulyo olulangira okuvaayo n'ekiwandiiko Namutayiika nga kirambika ku bulamu bw'Omutanda. Mu ngeri y'emu Mukuumaddamula Charles Peter Mayiga yavuddeyo wiiki ewedde n'alambulula ku kiwandiiko kye baafulumya era n'agumya Obuganda nti Ssaabasajja Kabaka gy'ali mulamu ng'ali mu bitundu eby'e Namibia abasawo mu ggwanga erya Germany gye bamugamba agenda agire ng'awummulako. Mu kiwandiiko ekyo twategeeza Obuganda nti Ssaabasajja Kabaka si mulwadde muyi era tali ku ndiri. Ali Namibia, abasawo b'e Bugirimaani gye baasemba agende awummuleko nga bwe balondoola obujjanjabi bwe. Katikkiro yeekokola abantu b'Abeene be yayita bannakigwanyizi abazze bamussa ku nninga ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Bwe balaba Ssaabasajja ng'ali kuno nga bagamba Katikkiro Kabaka mutwala ajjanjabwe. Ssaabasajja bw'agenda okujjanjabwa nga bagamba Katikkiro Kabaka omukwese muleete. Ndowooza obwannakigwanyizi mubufuna. Buli budde babeerako kye bayiiya. Waliwo ne lwe baabika Omutanda ng'agenze wano Kenya. Ate enkera ne babulawa ne Pulezidenti Uhuru. Okusobola okukakkanya emitima gy'abantu be gyewanise, Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II asiimye n'ayogerako eri Obuganda era n'alambika ku bulamu bwe. Mbalamusizza abantu baffe mwenna. Nze Ssaabasajja Kabaka nga nsinziira wano we twajja okuwummulako n'okujjanjabibwa nga tugendera ku magezi g'abasawo nga bwe gaatuweebwa. Kalema Kansingi omuti ogubala ffeeza n'ebikomo agumizza Obuganda nti embeera ye egenda etereera era ng'essaawa yonna waakudda ku ttaka lya Buganda nga yeebazizza Katonda olw'obulamu bwe kw'ossa n'abo abamuweerezza essaala. Tubadde tumaze akabanga nga tetubawulizaako nga tugoberera ebiragiro by'abasawo ebyatujja ku mirimu egisinga obungi. Embeera y'obulamu bwaffe egenda etereera era tusuubira okudda ku butaka mu biseera ebitali byawala nnyo. Twebaza Katonda atukuumye era n'Obuganda olw'okutusabiranga bulijjo. Asiimye Katikkiro n'abaami be olw'okuweereza Obuganda era n'ategeeza nti bagoberera ebikolebwa nga yeebazizza n'abo abatavudde ku mulamwa wakati mu mbeera ey'okusoomoozebwa eriwo. Twebaza Katikkiro, baminisita n'abaami ba Kabaka bonna olw'okusigala nga batambuza emirimu gy'Obwakabaka mu kiseera nga tetuli mu nsi. Ebigenda mu maaso byonna tubigoberera era twebaza Obuganda olw'obujjumbize mu mirimu gy'Obwakabaka. Twebaza abantu baffe abagoberedde empisa, obuwangwa, ennono. Amaliriza akubiriza Obuganda okusigala ekitole era nga bw'azza abakubiriza era ng'abalekedde Katonda abakuume. Nga bwe tutera okwogera bulijjo, amaanyi gaffe gali mu kwegatta. Tukubiriza abantu baffe okusigala nga bali lumu. Nze Annette Namatovu ku lwa KSTV Agaleero.